Bannayuganda bangi bongedde okweraliikirira oluvannyuma lw'eggwanga erya UK okubeera nga lyafunye enkolagana ne Uganda Airline era ne balonkinga direct flight okuva ku Entebbe International Airport ng'olinya ennyonyi eya Bombardier bw'otyo okugenda mpaka mu kibuga Gatwick ekiri mu ggwanga erya UK. Bannayuganda bangi babadde beeraliikiridde nga bagamba UK gye tututte akabanga nga tubuulira ku mivuyo egiri mu gavumenti ya Uganda ate lwaki yalibadde ekolagana oba eyingira omukago ogw'ebyentambula ne gavumenti yeemu eya Uganda. Mu vidiyo eno ngenda kubeera nga nkwanukula era nkuddemu lwaki UK yalibadde evaayo butereevu n'ekola ekintu ekifaananako nga kino. Newankubadde nga eggwanga lye limu eribadde lijja lirabika nga litadde envumbo ku bantu ab'enjawulo naddala abakungu aba gavumenti eya General Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Nga tetunabana kugenda wala, njagala buli munnayuganda akitegeere nti Uganda Airline oba ekitongole eky'ebyentambula ey'omu bbanga eya Uganda giyite Civil Aviation Authority gwali eyo atuwulira kitongole kituufu kya ggwanga, naye ennyonyi eya Bombardier oba kampani eya Uganda Airline tekyali mu mikono egyaffe ng'eggwanga lino Uganda. Naye nga bwe ntera okubagamba nti amawanga gano ag'e gayina enkola nti omuntu gwe gaagala okubeera nga gateekako embeera galwana nnyo okulabika nti gamuliraana gategeere embeera nga bwetambula mu ggwanga eryo olwo gagenda okumweŋŋanga nga gamanyi bulungi nnyo wowe galina okubeera nga gatandikira. Nja kuwa ekyokulabirako. Ebbanga eritali ddene emabega eggwanga lya Amerika lyategerekeka nti ennyonyi yaayo oba eyaalyo oba drone yali ebungeeta mu bwengula obw'eggwanga lino Uganda era nga bwe yeetooloolako n'egenda e Congo bw'ekomawo wano ne yeetooloola Entebbe era obweraliikirivu bwali bungi nnyo. General Yoweri Kaguta Tibahabulwa bwe yali afunye mu budde obwo ng'agamba nti abaami bano tebabanga baali baagala okubeera nga bamubalula. Budde bwe bumu Amerika bwe baamala okujja mu mawulire ne bagamba nti nno bategedde nti ennyonyi yaabwe yabaddeko mu bwengula bw'Entebbe awo ne mu bitundu ebyeyo okuliraana boda ya Uganda ne Congo. Amerika mwagenda okugiraba ng'ewaayo obuyambi obw'ebyokwerinda oba obw'ebyuma eby'amagye nga muno mwe mwali amamotoka agalwana entalo ng'egawa gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Ne mbagamba bannayuganda Omumerika n'eggwanga erya UK be bantu be nnaalabye abakujjukujju abakukuba nga bakubye omuggo gw'okutte. Omumerika ekimu ku bintu bye yatunuulira okwata ekkubo okuwaayo ebimotoka ebirwanyi by'entalo eri gavumenti ya kuno yali yeewala kunnyonnyola lwaki drone yaabwe yali ebungeeta mu bwengula obw'eggwanga lino Uganda. Nga bw'omanyi gavumenti ya kuno tebaafaayo kulondoola na kugoinga into detail lwaki eggwanga lino erya Amerika lyali libega obwengula bw'eggwanga lino erya Uganda wakati mukadde nga tebalima kambugu. Kati nno njagala kulubaviira ku ntono ngamba wa ekyokulabirako kye nabawa gye buvuddeko ne mbagamba nti waaliwo enteekateeka era okuweebwa kwa William Ruto ennyonyi ennwanyi n'okumuwa ebimotoka ebirwanyi by'entalo ebya bulletproof. Kaali kabadi Amerika ke yakola abajjukira meeting eyo William Ruto gye yalimu ku lunaku olwo oba mu wiiki eyo mwe yagendera mu Amerika we yamiitinga Joe Biden era n'avaawo n'amiitinga Barack Obama n'amiitinga n'abantu abalala bangi nnyo abakungu ba delegate mu ggwanga erya Amerika. Era William Ruto bwe yali yakadda ku butaka e Kenya yaweebwa ennyonyi 16 n'aweebwa n'ebimotoka ebya bulletproof ebiwerako nga gavumenti ya Amerika yeebimuwa. Bannayuganda bangi nabagamba temwategeera lwaki William Ruto baali bamuwa ebintu bino. Ne mbagamba nti bino byonna baali babimuwa okulaba nti banoonya engeri gye bayingiramu amatwale ag'eggwanga lino erya Uganda kubanga baamanya nti engeri yokka ey'okutuuka mu Uganda amangu yakuyita ku ggwanga eryetoolodde oba eriri okumpi n'eggwanga erya Uganda. Era mujjukira mwaka ogwo gwennyini bambega ba Amerika abakitongole kya FBI baamala ebbanga eriwerako
nga bali mu ggwanga eryo erya Kenya mu kibuga Nairobi. Kati gwe Munnayuganda ali eyo atuwulira, nyongera okugamba nti era tebaakoma okwo ng'Abamerika bamakinga sure nti nno bawa obuyambi eri William Ruto mu mbeera yonna gye yalimu, era abajjukira embeera eyaliwo mu ggwanga erya Kenya ng'abavubuka balaga obutali bumativu n'okutuuka okwagala okuvuunika gavumenti ya William Ruto. Abamu ku bantu abagambibwa okubeera nti baagenda ne bayambako Ruto mwalimu omukulu owaawano kwogatta n'abamu ku bantu abava mu ggwanga erya Amerika. Kati njagala okulambululira lwaki owaawano yagenda n'ayamba, kubanga ye yali ayambako munywanyi we, naye Amerika ayina ebiruubirirwa n'ebigenderera byayo. Lwaki yalina okubeera ng'eteekawo ekkomo ku nteekateeka etaali nnungi eyali mu ggwanga erya Kenya abavubuka gye baali bataddewo. Kati nkomawo okukuleetera ebiri mu ggwanga erya UK, na lwaki nkugamba nti eno enkolagana gye baafunye wakati wa gavumenti ya UK n'ekitongole ekya Uganda Airline y'amankwetu, era Munnayuganda gwe munnankyukakyuka tolina kunakuwala wabula olina kukuba gudigudde ng'omukunja aliraanye limbo. Nabagamba UK na America bantu be bamu. I want to repeat it. UK na America bantu be bamu, nti bw'obeera ng'olina enkolagana n'omu obeera olina enkolagana n'omulala. Bw'abanga omu kyangu nnyo okuyingira Uganda n'omulala kiba kimwanguyira okuyingira Uganda. Bw'obanga otolima Kambugu n'omu ku bo n'omulala oba tolima naye Kambugu, kwegamba enkolagana eriwo wakati wa UK leero mu byentambula by'omu bbanga ebanga eraga nti nno n'Amerika ekirimu directly. Lwaki? Babirivingira mu ndagaano gye baakola eya Vienna Convention. Endagaano eyo nti buli muntu yenna ali mu mukago balina amateeka ge bagoberereyo, ngibagambye ebbanga eriwerako. Naye njagala kubatwalako ko mabega tujjukire bino kubanga byaliwo. Bangi mujjukira mukadde nga gavumenti ya kuno abakungu baayo nga bakulembeddwamu Right Honorable Anita Anet Among baabinikibwa envumbo. Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa yalumu ogw'engulu, yali mukambwe nnyo ebitagambika, yali mukaawu, n'atabukira gavumenti ya UK ng'ayagala babawe accountability era bannyonnyole lwaki Right Honorable Anita Anet Among yali ateekeddwako envumbo on the 30th of May mu mwaka ogwedde ogwa 2024. Gavumenti ya UK, njagala kubaanukula kati muntegeere, gavumenti ya UK yalemera ku mulamwa gwe yaliko ng'egamba nti kituufu Oweekitiibwa Anita Anet Among yalina ebyobugagga mu UK, naye gavumenti eno yagaana ebyobugagga bino okubyanjaayo eri gavumenti ya Uganda, newankubadde nga yabawa location n'ebalagirira nawa amaka Anita Anet Among ge yali ayina mu UK. Yakanyanga geegaana ku lw'obulungi bwa gavumenti n'okulaga nti nno gavumenti teyeenyigira mu bulyake na bubbi, kubanga nabagamba nti buli mukungu wa gavumenti gwe mulaba wano ayina emivuyo, gavumenti waliwo ka protection keemuteerawo naddala nga balaba nti embeera eyo emugwiridde ebookya. I want to repeat it. Gavumenti wabawo ka protection keemuteerawo naddala nga balaba nti embeera gyalimu egenda kubookya. Kati bagenda okulaba nga ekyokubeera nti Anita Anet Among yali mivuyo egy'obulyake n'obubbi n'okunyagulula omudidi ng'ayita mu paalamenti y'eggwanga, baalina okumuyirawo omubiri bateekewo embeera ku gavumenti ye UK. Kyova olaba bagenda ku British High Commission wano mu Uganda, Jeje Odongo n'ayita British High Commissioner Kate Ailey babeere nga babaako bye bamulungula, babeere nga babaako bye batuulamu okulaba ebyobugagga bino Anita Anet Among byabadde ayina UK oba bye bagamba byayina bigenda kudda bitya mu mikono gya gavumenti. Era mwagenda okulaba nga ku meeting eyaliwo Entebbe, Anita Anet Among akakiiko ka NEC ak'NRM nga kamukunya Generali Tibahabulwa yabaleka ne bamukunya, naye n'atamuganya kulekulira ekifo ky'obwasipiika bwa paalamenti. Era bwe yali alonkinga football pitch e Bukeddeya yamuyita, era Generali Tibahabulwa yamutenda nnyo. Anita Among mulungi nnyo, akola ebyamagero, akola ebyannaggwano, kati laba bannange kyakoledde abantu b'e Bukeddeya.
era nga alaga bali eri abakakiiko ka NEC nti ono gwe mukuba kituufu nandibanga mumanyi nti mubbi naye alina ebyobugagga byalaga mu mudidi gwa bba ku bannayuganda ate nga biri mu ggwanga mwennyini kubanga generality Bahabulwa abamujjukira ekkololo bwe yali ayogera yagamba kituluma nnyo okulaba nti bwe mubba ne mutwala ebweru w'eggwanga naye bwe mubba nga mukulaakulanya Uganda tekibaamu ttagali era ekyaleetera Anita Among okubeera nga yejjerera kyekyokubeera nti yali ayita mukama we kumpi ku buli projekiti yonna gye yali alonkinga mu bitundu by'e Bukedeya ne bwe baali beemulugunya ku mmotoka egambibwa okubeera nti gye yabba oba gye yanyagulula ku mulundi guli ku mamotoka ge baagula mu lukiiko oba olukuŋŋaana lwa Naamu olwatuula wano mu Uganda mujjukira nti era yamuyiirawo omubiri ku bantu abaateekebwa ku nvumbo ku lunaku olwo lwa 30th May mwe mwajjira Magogo bawo mukyalo Right Honorable Anita Annette Among ne mujjiramu omukulu Amos Lugoloobi kwogatta ne mukyala we Evelyn Nakimera ne kujjiramu omukyala Mary Goretti Kitutu kwogatta ne bbaawe Michael George Kitutu ne kujjirako omukyala Nandutu oyo naye teyalutumira mwana ne kujjirako ne Peter Erweru ng'ono munnamagye gwe mujjukira obulungi ku bintu ebyatuuka ku musinga owa Rwenzululu. Kakati bino byonna lwaki mbyogera era njagala okubikuleetera obitegeere bulungi. UK emu teyayitawo bbanga ddene n'eteekako envumbo nga 2 Okitoba ow'omwaka ogwo oguwedde ku bannamagye bana oluvannyuma lwa America okukikola ne UK yakikola n'eteeka envumbo ku Alex Mwine, Eri Womanya, Bob Kagarura kwogatta n'omukulu eyali amanyikiddwa nga Hamdan Tuwesige. Bano bonna ne bateekebwako envumbo era byalangirirwa omukulu amanyikiddwa nga Matthew Miller. Matthew Miller ye yalangirira ebintu bino naye nga njagala ojjukire nti gavumenti eya UK na America bali mu mukago gwe gumu era bakola bye bimu ate nga nakugamba nti olutalo ne kaweefube gwe baliko olunaku olwaleero wakulwanagana na muntu yenna akolagana n'omuntu oba yayingira omukago ng'ali ku lukalu lwa Africa ng'ali mu lutalo lwakulwanagana na dola. Kati gwali eyabadde yeeraliikiridde nti Uganda Airlines eyingidde omukago ne UK njagala okugamba nti jjukira UK yemu yateekawo amateeka amakakali ku gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Bahabulwa mu trade gwali mwaka gwa 2022 mu Novemba. Njagala oddeyo mu archive oba mu bitabo byo ojjukire nti UK yateekako collateral alert ku gavumenti ya Uganda. Era njagala ojjukire nti omwaka ogwo oguwedde gwe tufundikidde waliwo omugwira okuva mu ggwanga erya UK yafiira mu Queen Elizabeth National Park nga muno mwafiiramu n'omunayuganda eyali tour guide kwogatta n'omu oba yali mukyala eyali ava mu ggwanga erya South Africa. Bino byonna nkiwa mubijjukira bulungi era njagala okubannyonnyola nnyo ku diplomatic relationship oba enkolagana ey'amawanga ag'Ebulaaya n'eggwanga lino Uganda kuba nvudde mabega abadde bajja batugoberera ku mukutu mubadde mujja mubigoberera. Nabagambyeko ku lwaki America yavaayo ne offeringa military equipment eri gavumenti ya Uganda nga Uganda evuddeyo neemulugunya nti America ebungeetera mu bwengula bwayo. Naye ate America we yakolera kino njagala ojjukire nti yali emanyi bulungi nnyo nti amagye ga Uganda tegakyatendekebwa magye ga America. I want to repeat it. America we yakwatira military equipment okuwa gavumenti ya Uganda yali ekimanyi bulungi nnyo nti amagye ga Uganda tegakyatendekebwa magye ga America wabula gayina omukago ge gayingira nago n'eggwanga erya Russia. Era njagala okubalayirira abajjukira abakuba embuutu omwajjira General Kaine Rugaba, omwajjira Right Honorable Anita Annette Among nga bajaganya okujja kwa Donald J. Trump
nabagamba bajaganya nebye bajaganya bya mpewo kubanga tebamanyi nti Trump byagenda okukola byebye birekeddwa mu pipeline Biden byatannaba kukonkuludinga era njagala okubagamba nti bwe bibe bitundu 95 ku buli 100 ku mateeka Trump ge yakateekawo gateekebwa mu mulembe gwa Joe Biden kanchidde mu ntegeere bwe bibe bitundu 95 ku buli 100 ku mateeka agakabagibwa gonna gateekebwa ku mulembe ogwa Joe Biden era Trump ateekako mukono gwokka na kulondoola n'akakiiko kola approval kubanga nabagamba waliwo emitendera mawanga gano mwe gafugira kati gwali yatuulira agamba nti nno America ne UK bagenda badda mu mukago ne gavumenti ya Uganda ate ng'ebikolobero byeyongera kulinnya nkandaggo mu ggwanga lino njagala kugumya bugumya my dear bano baagala okutta omulabe nga bamwetoolodde nga bamuliraanye njagala okimanye yagala gaana already amawanga g'e Bulaaya ga profilinga dda gavumenti ya Mwami Tibahabulwa era gayina abantu bangi abaliraanye General Yoweri Kaguta Tibahabulwa olwaleero mwe mutajja kulaba nti akaliro bakafiiringa nga babeetooloola dda ebyobugagga bye bayina e Bulaaya in fact nabagamba n'okubagamba gye buvuddeko nti gwe wenna wali eyo ng'owakana njagala weewuunye Generali Kainerugaba ye komanda w'amagye wane Uganda buli mwaka amawanga agali mu nkolagana n'eggwanga eri Amerika gabeera n'olukuŋŋaana olw'ab'ebyokwerinda era ne mbagamba nti olukuŋŋaana olubeera mu New York buli mwaka lutuula emyaka kati ebiri kuva 2022 olukuŋŋaana luno Uganda oba UPDF omutabani ng'abadde ku mwanjo abadde talulinnyamu ebyo mubijjukira I think ababadde batugoberera nabibagambako gye buvuddeko abawulidde obulungi obubaka bwa Generali Kainerugaba wabeeredde e Rwanda mwali badde mufunamu ekyokuyiga ne mubaako kye mulondamu naddala mu abatembeeta gavumenti ye NRM bw'abadde e Rwanda abagambye ekintu kimu we should unite nga abaddugavu tuyina okwegatta nga abaddugavu ebyo abyogeredde mu meeting gy'abadde nayo ne bannamagye abali mu ggwanga ery'e Rwanda era afubye ng'ekintu kyateeka ku mwanjo ye unity mu bigambo byonna byayogera bagabe bannange tubeere bumu tufune obumu mu ffe kijja twanguyirako kunkalinga bye tuli mu kuyitamu lwaki kubanga bategedde nti tebakyayina ruutu yonna yakuddukiramu tebakyayina yonna gye bagenda kutetenkanya kwewala bino ebijja kubanga already babiraba biri underway ovolaba nga atambula mutala ku mutala okumitinga abakulu mu mawanga agatwetoolodde ate nga ne taata waakola kyekimu gwafunyeeko mu gaapu yoba wafunidde omwaganya okubaako gwa miitinga abimubuulira ne batema empenda olwaleero gwatuwulira wali badde weewuunya lwaki Uganda yali kutta amagye ogatwala e Khartoum wali badde weewuunya lwaki Uganda yali kutta amagye ogatwala e Mogadishu oba ogatwala e Congo bino byonna babikola mu ngeri y'okugula oba okuganja wakati mu mawanga ago nti ekigenda okutuuka wano mu ggwanga lya Uganda bwe kinaabanga kiguddewo bajja kubeera nga bakyetegekera kubanga baliba bayina enkolagana n'amawanga agatwetoolodde era ge mawanga ge gamu ge batunuulidde okubeera nga ge gagenda okubayiirawo omubiri abange mu nkolagana eno gye mugamba era gye muli mu kwogerako nti yafuniddwa wakati wa UK ne Uganda mujjukira ebigambo by'omukyala Bamuturaki bye yayogedde Bamuturaki yagambye bw'ati Uganda Airline eno yali badde performinga nnyo naye Kyagulanyi ne banne tebagirinnya baba kubanga baali bagirinnya ku buli lugendo lwe bakwata ne batambula Uganda Airline eno yali badde performinga nnyo mu mutima ne ŋŋamba Kyagulanyi yekka yalinnya ennyonyi mu Uganda abange bwe banga eggwanga Uganda ddala litambulira mu mitendera olaba mwakwata Kyagulanyi ne mumujja ku nnyonyi eya Rwanda oba Rwanda Air
etaali ya Uganda newankubadde oli munywanyi wammwe ne mumujja ku Rwanda Air bw'anaalinnya Bombardier temumutireko ng'alonda Nyakairima bwe yagenda ekyo mukitunnyonnyole kakati mulindirira ddi Kyagulanyi okulinnya Bombardier ng'alonda Nyakairima wammwe eyali mummwe yagenda atyo in fact nga teyafiira na ku Bombardier. Jeje Odongo mujjukira bulungi gye buvuddeko yagamba n'okugamba nti baali baagala kulimitinga ntambula ya Kyagulanyi butaddamu genda bweru wa ggwanga era babakubanga baalina engeri yonna gye bakikolamu wallahi Kyagulanyi baali muganyo genda e Bulaaya kubanga baagamba nti ayonoona erinnya lya gavumenti e Bulaaya ne mbagamba nti Kyagulanyi bw'abanga ddala alina byayogera mu bukyamu ebyonoona erinnya lya gavumenti then nange ndi omu kubajja okubayimirira emabega okugamba nti ddala Kyagulanyi mumuteekeko ekkomo aleme kuddamu kulinnya nnyonyi naye olw'okubeera nti buli byayogera ebweru w'eggwanga bibeera byebyo omuli eddembe ly'obuntu eririnnyiddwa obubbi obukudde ejjembe wano mu Uganda ettemu erifuukidde eddala baana baliwo ekiwamba abantu enkulaakulana ezinyamye etatambula nako yadde bimu ku bintu Kyagulanyi byayogerako ebweru w'eggwanga ate nga bye biri kuno nti obuyambi bwonna obutuweebwa tebukola kye buteekeddwa kukola byebyo byayimba byayogerako kati engeri gye kiri nti UK yakaatinga aid ku gavumenti ya Uganda gwali eyatuwulira akyakuba embuuto ow'NRM nti hey twafunye connection era ne travel ban yali eteekebwa ku bantu baffe egenda kubajjirwako njagala mweyongera okuloota nga bwe kyatuukawo ku ggwanga eri America bwe mwali mujaganya amajja ga Trump ne mutafunamu yadde n'akalungi ne connection eno gye mugamba gye mwafunye ng'eyita mu Uganda Airline mbalayiri yatayina kalungi kevaamu wabula ate baleetera miteeru kubanga bw'abanga omuntu yenna okuva eyuka abadde akaluubirirwa okujja wano wakati mu kalulu akajja aka 2026 nga mbadde mujja bateekako embeera n'amateeka amakakali kigenda kwanguwa nnyo olw'enkolagana eno entono eriwo bayingire Uganda era mujja laba bannamawulire bangi nga bayingira kuno bakapcharinga amawulire olwo galyoke gaddeyo akalulu aka akajja kalondoolwe n'olwekyo gwe munankyukakyuka badde anafuya toyina kuggwamu yadde ettondo ly'eryanyi nyongera kuwa buwimaanyi nakugumya bugumya nti wetukutte weewo ate njagala okubalayirira nti kaakati Generali Tibahabulwa ayongera kukola more harm than good nti byonna byafuubye okwagala okubikkirira ate byongedde kumukunamya tunuulira ebyakawempe North by election byonna byongedde kumukunamya emigga abajja ati gye baakubye abantu gwe kyogamba nti UK government bino tebiraba nga UK parliament ebbanga eritali ddene mabega mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu mu gwokubiri ebadde yakakuma omuliro negamba nti bongere ku nvumbo ku gavumenti ya Uganda bongere n'okumyumyula natti ku bakungu ba gavumenti abagufudde omugano okubeera nga balinnyirira eddembe ly'Abannayuganda okuwamba abantu n'okwenyigira mu bikolwa ebirinyirira eddembe ly'obuntu kati leero n'enkolagana gy'oli mu kulaba ekuleetedde okwerabira biri ove ku mulamwa njagala okukunga banywanyi baffe abali e Bulaaya UK, America, Canada, ababeera mu Switzerland, Geneva, Netherlands yonna gye muli nti baganda baffe nga bwe mubadde mukola omulimu gw'obwannakyewa ogutaliiko mpeera mutuyambe omulimu